kati ng'ajje wange n'atandikirawo okwewozaako ngera omanye omuntu ali guilty ti mwana gw'ensonyiwa ebbanga lyonna biki naye leero mbadde nsazeewo mbadde wakeyo ne ŋŋamba nebambigaayo ono mulimbi nnyo kanzije mmulabe kumbe ate era sitero ali mu kunnimba abadde tajjiridde nze. Ngenda kukwolekeza stories ziri bbiri. Esooka ya sister, ey'okubiri ya brother beeyogerera. Weetunuulira ng'ojja kwerabako mu biseera ng'oli mu myaka 5 myaka 6 ng'oli mulamu. This first story is for you. Nchiddemu, this first story yiyo. Kansuubira obulamu bulungi mwami Sozi. Bannange story kanjikujjire ku ntono. Munnange olutuuka nga taata afumbirwa ne maama. Ebedde obamanyi baafunanga famire nga famire ezo ziri successful. Eya taata baali baasoma n'eya maama nga baasoma. Kati nze okutegeera nga taata ofiisi ye eri mu miryango manju eya maama eri miryango. Munnange nga bali babiri. Kati waaliwo maidi yali nga akola ewa anko waffe oyaddira ddala ku taata e Kampala. Jjukira taata bwe yagenda e Makerere okusoma already oli yali gyali nga mukulembeze professor. Kaakati taata nga abeerayo ndowooza nga ayagala omukozi yamuleetanga ewa maama wange. Maama wange n'afumbira omukozi n'amulabirira. Ennyumba yali self contained, ekyali ebweru yali toy. Kaakati nga bw'amala okufumba wali emmere, wali kinaabiro, wali kisenge ky'abagenyi, wano kisenge kye, byonna nga biriraaniganye. Omukyala bwe yamalanga okumuwa amazzi g'okunaaba ye n'adda mu ffumbiro nga yeesonseka ekisenge ky'omukazi ng'akola ddogo. Omukazi yatuloga mukyala. Yatuloga nga bw'okiwulira. N'amala okuloga omusajja n'amutwala, omusajja nga takyategeerekeka. Musajja n'amutwala ne bakola ne wedding nga wa P2. Yali P2 drop out. Nga munnange ne wedding eggwa ng'azaala baana. Kaakati ebbanga litambudde kuba amazima gali nti yalogera ebbanga ddene. Ffe maama atugamba myaka 40 ng'omukazi ali mu kuloga. Naye akaseera katuuse ebintu byonna ne bivaayo. Ebintu bwe byavaayo byonna ne birabika mu famire kuba famire yonna yagikyankalanya. Jjajja mwami yagenda okufa yafande mu P4. It was around oba 1994. Yafanga omukyala amugobye ku lujja ng'agamba oyo si ye mukyala gw'amanyi ow'olujja olwo. Omukyala gw'amanyi amanyi maama wange, ye mukyala gwe bamanyi. Munnange ebbanga litambudde, jjajja afudde bamuziise. Ebbanga nno litambudde ddene. Ekika kyonna akyawudde, kyonna yakyawukanya. Buli eyavangayo ng'amwawula ne famire ye. Buli eyavangayo ng'amwawula ne famire ye. Ffe abaana ffe bennyini abakulu yatwawulira ddala n'abaana be. Nzijukira twagendayo lwasemba okugendayo. Twalyanga miggo nga n'emmere tugirya. Abasajja nabo babeera baloge. Yakeeranga ku makya ofiisa n'akwata ekkubo n'agenda mu ofiisi. Oluusi bwe tuva ku ssomero n'atunona. Jjukira abamu nze nali nsomera Mityana, mukulu wange ng'ali Kampala, kati ng'abakuŋŋaanya mwenna gye musomera ng'abatwala wa mukazi ng'ewa mama mmwe abayisaawo mpaka ew'omukazi. Jjukira omukyala bonna baali mu Kibale district, naye ng'omuka kitaffe aliko mayiro 12 okuva ewa maama, kuba ye maama bwe yalaba nga bitabuse yagamba omusika wa jjajja n'amugamba kyendabye abaana bange tebagenda kusoma bwe mba sigenze kukola. Maama n'akwata ekkubo n'afuna omulimu walako Kibale district local government n'atandika okukola.
muzeeyi naye already nga ayingiddeyo Kibale district nga ye head of department. Bwe nakugambidde wali office ey'omu ng'eri miryango endala eri Manju, naye nga muzeeyi toyinza nagenda n'omugamba fees nga tasobola, era nga bagenda ne bamugamba nti omwana mulwadde, omwana ali bubi, ng'akuwa answer essaawa eyo ng'akugamba n'abanga abaana eri balwadde, abaana bange abeeri nabo balwadde. Akaseera katuuse oluvannyuma lw'ebbanga ddene n'abaana tatumanyi. Abaana bali twayawukana bulungi nnyo, kati bo bennyini batandika okwerumaaluma n'abaana bali abato. Kati abaana omukulu oweri n'amugana naye taata gwe bw'olifa ffe tulibeera tutya. Wabula nzikiriza nsooke nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates. Ekisooka tulina estate ku lw'Emasaka ng'eri Nsangi, tulina estate ku lw'Emityana ng'eri Bujuuko, ne tubeera ne estate ku Hoima Road ng'eri Wakiso. Kati awo bw'obanga oyagala kuzimba oba kugula poloti mu bitundu ebyo, oli kushuwa nti poloti ezo weziri. So ng'ateera mukwano gwange naawe ng'onoonya ttaka lya faamu, kuteekako apartments, kuteekako country home, jangu Dembelio Properties and Associates ebenge ekusootinga. Oli mwana wa buwala, oli mwana wa bulenzi, bw'obigattagattamu owulira nga tosobola kugula poloti oba ttaka lya kyapa, bw'owulira 5 ku 10 ogamba bannange sozi mo ffe bye tunaabisobola, owulira ogamba nti sozi nze bwe mba nga nfuna wenja okugeza 5 ku 5, njagala bategeeza nti sofa tukikutula ekiwawu ku lw'Emityana. Tuli mu kukutula estate nga twagalamu abantu abatasukka 20 bokka. Kale nakugambye nti bw'oba owulira ng'olina interest mu ekyo, ekyapa kiri mu Dembelio, ttaka liri mu Dembelio, 5 ku 5, gw'otya milioni 10, otya milioni 8, mukwano jangu mu inbox weereza ekigambo Dembelio. Bwe sikuddamu buli lw'owulira ng'okirowoozaako weereza kigambo kimu Dembelio paka nga nkuzzeemu. Olina kye weebuuza ku by'ettaka n'ebiwandiiko byonna, mukwano Dembelio Properties and Associates, Madam Nancha Beatrice akulindiridde. Eri message ya Dembelio gye nkugambye yo jja giwandiika ku namba yange nga bw'ogiraba ku screen nga si kati mu kalango kano. Naye ate bw'oba oyagala okwebuuza ku bya Dembelio Properties and Associates, of course ennamba ogiraba ku screen eno, beera ng'obanoonyako oyagala obuwabuzi bwonna ku nsonga ez'ettaka bakulinze. Kati abaana omukulu oweri n'amugana naye taata gwe bw'olifa ffe tulibeera tutya. Abaana abakulu bajjanga wano naye kati tebakyajja, ffe bw'olivaawo tunaabeera tutya. Nga ne nnyina waali nnyina yamubuuza ebyamujjanga obibuuzaako ki, oba oyagala fuuka mujja wange. Omwana embeera n'emutabukako olw'ekibuuzo bwe kityo, n'asibamu obubwe n'abula n'ensi. Yagenda yayingira ekibuga teri amanyi gy'ali. Muzeeyi n'abaana tamanyi. Abaana ne bw'obaleeta bonna bonna n'omugamba amannya ono yaani ono yaani, tuli abaana 7, abalenzi 5, abawala 2, naye nze sekendi born. Kaakati muzeeyi abeeranga akaaba ng'agamba maama yamukyaya abaana be era abaana be. Nze bwe nalaba nga kiri bwe kityo ng'omwana, nategeka birthday party nga muzeeyi tamanyi, ne mukubira kasita namanyi ennaku. Maama ye yatusambira ddiiru n'atugamba bannange omuntu abakolimira nnyo temujja funa mirembe ngalowooza temulabirira biki ebintu bwe bityo. Nze mbadde nteesa mumufeeko, musale amagezi mulabe nga naffe kye tukola. Nga nze nkubira muzeeyi kuva dda nga muzeeyi nze njagala nnyo. Namugamba muzeeyi omanyi mbadde nkwetaaga tubeeko bye twogeramu, nja kuweereza transport, nkukubira essimu nkuyite. Muzeeyi yakkiriza. Kati muzeeyi bwe yakkiriza nze nentegeka bano bato bange ne mukulu n'abakulu bange, nentegeka bulungi nnyo. Ne twagenda na wasenga. Kye twakola twakozesa senga yali Kagadi. Kaakati nga tukozesa senga yasooka kulowooza ndeeta muko, ne taata yali alowooza ndeeta muko.
ne bagamba naye bannange kakati ate ebintu ngo byanguyiza mangu ne mbagamba ate mufaayo. Baganda bange bali mu kibuga bakeera kusimbula ne bavuga, nange ne tukwasaganya mpaka wasenga. Ne tutandika okufumba buli kimu kyonna ne tukikola, nze ebisigadde ebirala natambula nabyo. Muzeeyi ekiro ekyo nali mufunidde transport. Muzeeyi bwe yajja ng'ali mu bugoye buli obukadde obwedda, bwe yali aweta n'alaba abaana be yasooka okutegeera, abamu bwe yali ategeerako n'atya n'ayagala okudduka ng'amanyi abaana bamukoledde olukiiko. Ne baŋŋamba dduka, ne ngenda ne mugamba taata totya. Namuyita na daddi totya, ng'ajja tumutuuza wali nga tumulaga, twamukoledde, twayagadde tubeereko naye, twamukoleddeyo ka birthday party. Abaana abalenzi ne bamuyingiza ekisenge, ne bamutema sipeya, ne bamwambaza. Kwa twali tuguza amasuuti, tuguza amakanzu, buli kimu kyonna nga weekiri. Ne abaana ne bamwambaza, muzeeyi ng'akaaba bukaabi. Buli gwe yatuukangako n'agamba, oba ono ye Gonzaga nga si ye, nga mulala nga baana tabamanyi. N'atandika kukaaba bukaabi. Nga tufuluma wabweru mu kakompawundi awo, atusabidde omukisa, twekubye ebifaananyi awo, nga muzeeyi kitabuse. Wenjogerera essaawa eno, muzeeyi ayagala kudda wa maama. Ensi eno nzibule kankubuulire Sozi, yabonyaabonya abaana. Abaamubeeranga okumpi yabakubanga emigo, yavanga eri nga balina bye bamukoze, n'atuuka eno nga yatabuse. Abaana akuba bakube, abaana atabukira batabukire, nga ne bw'aba yaleese akadomola n'akaleeta ewaka, n'avaawo nako n'akatwala eri, ng'agenda kujja akababanje mukanoonye kabule, akwate abaana abakube lwakubatta. Mulime. Jjukira yali talina kyakoze, maama yeegulira amataka ge, maama ne yeetegekera buli kimu. Tojja kwekwasa nti olemeddwa okufuna furniture oba ekibajja ekyekirooto kyo nga Aisha Furniture Mart ebbanda we bali okuba nga bakusootinga, mbuuza nti hawu wali ogenzeeyokko n'olambula, oba wali omusabyeko ebifaananyi n'akuweereza ku bifaananyi, n'olaba furniture n'owulira ng'ogudde amatu, ng'owulidde omumatidde, n'omugamba mami sente mmeka? N'agamba miliyoni 10, n'agamba miliyoni 5, miliyoni 3, miliyoni 4, miliyoni 2, nga nfudde. Mbadde center table njagadde. Kiki wakeberayo? Bitanda by'abakulu by'abato, wakebera wardrobe sideboard, wakebera dining, wakebera ntebe center table, wakebera nzigi, madirisa, furniture wa mufumbiro, mukwano. Kakati ddayo ekibajje kyekimu ogenda kubanga okifuna ku 50% discount. Kikola gwa 8 na gwa 9 gwokka. Ku screen nga bolaba enamba ya mama Aisha Najemba ku lwa Aisha Furniture Mart ebbanda, oba gende banda bwolaba ekipande kya Nabisunsa Girls side etali ya kipande ojja kulaba ekizimbe kiriko Aisha Furniture Mart. Chama akusotinge, sasula otwale furniture wo, oba sasulako mu biseera bino bya promotion, mukole payment plan olaye bw'omalayo balance omwaka gugweko ng'ojooga. Ani abikoze, ani abimala? Aisha Furniture Mart ebbanda. Jjukira yali talina kyakoze, maama yeegulira amataka ge, maama ne yeetegekera buli kimu. Naye nga bwajja n'asanga ng'ebijanjaalo b'emmotoka yabitikkudde nga maama yabireese, ng'enkuba oba ebakutte, ebirala ne batabironda, n'abagamba muveeyo. Waatuukira ng'abakuba mu nkuba eyo, ebijanjaalo bino bibeera bitya wano? Maama olumu yamubuuza n'amubuuza, naye ebijanjaalo gye babirimu omanyiiyo, abaana bojja wano n'okikigganya. Yatuuka akaseera nga buli lwajja nga babulawo, nga tofuna n'omu. Abamu bakwata bidomola, kasita bawulira nekidduka mbu kiikyo, nga bonna babula. N'atuuka n'agamba naye abaana bwe nzija wano, abaana tebalabikako, abaana baalagawo. Ne maama n'amugamba, abaana obayisa bubi, abaana obakubira bwereere, obatulugunya, kyovula buli lwojja abaana babulawo. Wenjogerera, ennyumba enkadde baagiyiwa mu kyalo ewa muzeeyi awaali jjajja mwami. Taata baali bamuwaako poshoni we yali yazimba, naye ng'ennyumba gye baali babeeramu yali ya mmange. Ennyumba baazimba ennyumba endala, bwe baazimba eno enkadde ne bagirekawo we baaleka muzeeyi. Oli omukyala n'abaana be ne bayingira eri, ye ne bamulekawo. Akaddiya is around 82, atuula ku lubalaza n'akaaba, yenna ali awo ali miserable. Ffe tufuna busibu banaye muzeeyi wamwe agenda kufa, muzeeyi wamwe agenda kufa. Missing a company just to feel it is loved.
naye ng'ani agenda eyo okunaawuuza by'ataasobole. Muzeeyi afuuse muzeeyi. Kaakati mutoowe amuddako Profesa ayagala amubbeyo amutwale gye yazimba gy'ategeka. Naye omukyala kizibu. Omukyala kizibu nnyo, ekisooka mulogo nnyo, buli muzaagulina. Era baatuuka ne bamukwasaganya n'alamentinga. N'agamba omanyi bw'oyingira amaka nga gaaba asoma. Nze nali njagala nnyo omusajja eyo asoma. Naye bw'ogayingira nga gaaba asoma n'abaana nga bagezi bwe basoma ennyo omuzadde ng'ajagalala. Olwo nga bamubuuzizza lwaki waloga nnyo abaana famire, lwaki wagizingamya nnyo. N'agamba omanyi omuzadde bw'aba nga baasoma n'abaana bagezi bwe basoma ennyo ng'omuzadde ajagalala. Kye kyamukozesa abaana ebintu ebyo. Naye oluzaseemu abaana baasoma. Era bwetaba ntaanya nnyo balina ne be basinga ababe. Essaawa ya leero muzeeyi ali mu nnaku asula mu nnyumba enkadde bw'omu. Naye teri asobola kugendayo yadde okumulaba. Talina na muzzukulu ayinza kuweta wuwe. Kuba kasita owetayo obuzibu buba buzze. Kuba eddogo eriri of the highest order. Famire yonna ekimanyi. Famire yonna ekimanyi. Nze kye nagwako. Omwami yagenda n'agamba saagala mutwala wa muzeeyi. Ne yeetwalayo nga sitegedde. Yakwasaganya ne mukwano gwe. N'agamba atugenda kulambula Gindi Gadi. Ng'ayina gw'atambudde ne yeewesaayo nga baaguze ebintu nga simanyi. Wayitawo wiikisi nnya yafuna akabenje yali mugenzi. Omukazi n'alamentinga yali ayagala omusajja afe. Nfunenga buli musajja gwe nfuna ng'afa. Naye Mukama wa buyinza ate alina amaanyi. Kyakwata muwala we omukulu gwe yajja naye mu maka ago. Buli musajja gwafuna yafa. Kaakati ebintu byonna bitaaninze around. Buli kimu kitabuse. Naye sozi njagala nkubuuze. Gwe bw'obeera ng'oli ffe. Muzeeyi oyo omukolera ki? Oyinza omutwala wali ewa nnyoko we yagula. Ne mutetenkanyawo ne mutereezaawo muli mu kuzimba mutereeze maama ne mumuzimbirawo. Omukazi abonyebonye n'aweerera abaana 7. Last born alina degree mu IT. Ng'ozza mu ebyo. Bannange omuzza mu ebyo. Tosobola kizibu. Kati ate bwe bituuka byakukola mikolo. Muzeeyi ayagala bagenda eri. Ate awali ebibi ebifo okuzaama. Kwegamba byonna byatutabula. N'omusika wa jjajja byamusukkako. Naye byamusukkako. Kati tuli mu katuubagiro. Nze omwana omuwala nnina ennaku. Kuba omusajja ayagala genda waka. Ate nga yayagala dda kuba buli kimu akirina. Naye muganda wange ne wentandikira sirabawo. Mutwale ewa maama. Muzeeyi ayinza okugamba bamujoze tajja gendayo. Yagamba dda omuko okwagala okujja ewange wayita wakyamu. Wandibadde oyita wange eri wayita wakyamu. Bintabudde sozi. Ebyange bwe bibeeredde n'ebizibu. Natuuka akaseera ne ndowooza ngende ku woteeri. Bino bye bapangisa woteeri ne bakolerayo emikolo gya kwanjula biki. Famire gye nafumbirwamu ya father amanyi bulungi nnyo famire yaffe. N'abamu ku baana b'oyo omukyala baali basoma obufaatha ne bugaana yali asoma nabo. Kati oyo mulamu wange muto w'omwami wange father. Toyina bwokeera ku makya famire z'abafatha n'ozitwala eri ng'ewaka bamanyiyo nga ne muzeeyi bamumanyi. Kati mpoomye Luganda. Sister, wano waliwo amagezi ge tuyinza okukuwa nga tegakola. Okuva lwe kiri nti tetwasindikako taata kweyisa nga bwe yeeyisa, mutuuke okuba nga mwedistansinga ku ye si kyangu. Bondi tebakeera ku makya n'oli n'agamba kati nzizizaawo bondi, kati njitaddewo, kati weeri. Bakizimba oba bakikolerera. Ebiseera ebisinga bataata baffe abeddako si be bantu be baatuuzanga ennyawo bamugambe kino no kijja kuvaamu obuzibu. Baabanga bannantagambwako bo be ntandikwa bo ye nkomerero.
okujjako ng'afunye mukulu munne ate mukulu munne nga wakyakulabirako nnyo ate ye nga benefitinze mu bukulu obw'okubeera ne famire yo nga mukwatagana mukanya n'abaana mu bulamu bwabwe muwuli. Kakati ne bwe yeetonda obwetonzi okujjako nga yeetonze ate n'abanga yeetonze nnyo ne mukiraba nnyo, bannange omukwano guno ogulimu okubondinga oba n'ensonga omuntu z'akuwa buli lunaku, buli wiiki, buli mwezi, buli mwaka ng'akuwa ensonga okumwagala. Oba ogezaako okuntegeera? So mu mbeera eno ntera kugamba abaana nti kati olumu mutuula mmwe ne mubigattagatta nga weero ebyataata bizibu ate tetugenda kubeera ku olwo ne mukkaanya ntugenda kusobola ki? Tetujja kusobola taata byayagala byonna. Nti taata bwe tuwa tuwewa challenge tumanye nti buli mwezi waliwo amukyalirako. Sebo nno nga katala newankubadde ewa maama temuteesa. Musobola n'okusisinkanayo mwenna basatu bana naawe wazze naawe wazze nga maama mulwadde nga si mulwadde nga gulumye. Maama ne mugenda munyiga mobile money wali ne mumuweereza ogenda okakananga bannanno ne guuni ampeerezaayo omutwalo, bannange guuni ampeerezaayo ebiri, guuni ampeereza wano enkota y'ettooke. Kubanga okwagala kwa maama yakuzimba. Kati okwa taata mutuula butuuzi nga bantu bakulu nonga nti mwe tujja kuswala ajja kufiira mu nnyumba batusunge ndikatumuteekeko omukozi. Ani avunaanyizibwa ku kusasula omukozi? Mukozi wa mmeka nti 10 nti 2 nti nze nnyina ssonjola eky'omukozi, taata abeereko n'omukozi aleme kubeera yekka mu nju, tujja kuswala. Olaba bwe mutandika okubanga ati mukolerera butaswala so si mukwano gwa kusanyusa taata, tababanja bwe buzibu. Kakati ono asasula mukozi, kati ani asasula amata? Bwe mubanga mukisobola, njogera ku bisoboka, sibagamba nti mukole kino ne kino, naye njogera ku bye mulyanga bye musobola. Ngereza ku kya mukozi ayinza banga abeerawo, oli ayinza banga ajja once in a while n'amukeberako bwe bityo okusinziira ku kye musobola. Ntyo taata tusobola omufunira abamulimirako kubanga atajja kwetaaga emmere. Nti kakati gundi ate buli kanaku balima bagamba tulimire wano wabeerewo akamere. Waba muteerawo bikolo bya muwogo bano bamuteerawo ngera bwe mba mutetenkanyiza. Kiki mujjawo? Kwewala kuswala. Munnange otyo kakati nga mugamba nti kakati ebyo bwaba kikopo ky'amata nga bwe muba musobodde. Oba taata tumuweerezaayo ez'amafuta, oba amafuta tugagula, oba sukaali tumuweereza ssente, oba tumugula, nakyo nga mukikkaanyako. Byenjogera ne bwe mwegatta mwenna ogenda okwekanganga eky'amaanyi mu mwezi mubeera mu mitwalo nga 2. Taata sikiwa nti wano ali mu kibuga nnyo ogambira nti obulamu bw'ekibuga n'obwekyalo bulala. Omuntu w'omukyalo okumuweerezanga emitwalo 2 omwezi, kwezi 2 kwenjogedde kwe kuli n'ez'omukozi 10. Kwekyo okimanyi ekyo kyoba oyogerako. Naye nga bwe muba mugamba nti tugenda kuzzaawo omukwano na biki, mulina ensonga olwedde eri mutyaye. Emigozobano gyayo mwegiri wulira bwe wasimattuka ebyo ebiri. Kakati mulina ensonga obutagendayo. Kati munoonya nsonga okugendayo, munoonya nsonga okubeera mu bulamu bwe, naye ensonga muwammantampammante kyobola ozinoonyeza ne zikubula n'ojja okubeekubeko mu bakyali boffe tugambe nti wayi ndoza tusinziire kweno tubeeko kye tukola. Gw'omwana ow'obulenzi taata to be oba upcoming daddy oba gwe taata kati kino kitegeeza ki? Nina bwe nabadde naye awo naku nga 2 emabega nga twogera nsongera zaabaddemu taata. Taata alina emyaka gyatuusemu nga bagamba oba akuze ne mbagamba egyo emyaka akyali muto. Muleme kugamba mbwe emyaka gye gimuleese okweyisa bw'ati. Ng'ebiseera byalimu bagamba oba ani anaamufeesinga oba kati tukoze tutya oba sozi mmogo konze nze mba ŋŋendayo baana mwe mubadde mutya. Ng'ebiseera byalimu takimanyi nti yeetaaga nnyo mukazi we okusinga mukazi we bw'amwetaaga. Nabuuzizza oli nti singa bukeera enkya kati gw'oli mufumbo ne baganda bo mwenna muli bafumbo. Singa bukeera enkya kitaawo n'alwala kyangu okukwata kitaawo n'omuleeta ewuwo omujjanjabirewo. N'alaba nga kizira n'okutta kitta ne mwana oyo kitaawo
buli buko nnyo nti oli agenda ne mubuuza naye kakati maama osinga alwala byonna nga biganye tosobola kukwata nnyoko n'ojja ewuwo ewaabalo n'agamba ekyo layisi ne mwaka kati ogugwe mutawaana abasajja gwe tubeeramu gwe tutamanyi omusajja mu myaka 67 bw'obanga tolina good relationship na mukazi wo ate nga togikoze ku olwo naye nga wagizimbadde eno mu buvubuka mu kuvubuka mu kukula oli mu ttabu kubanga kikwetaagisa okubeera ne ssente ate nnyo buli kimu n'obanga olisasula kisasule akuvugako okutwala mu ddwaliro okutwalako ku kereziya kakati olinayo omukolo engoye zo abakyala batuuka ekiseera ekyo ng'oba akulinda bulinzi kufa emmere amala gakuyiyayiya yakoowa agamba ye bwe nakola empisa bwe nakola ebyekisa nafuna ki nzandeke n'okundeka abakyala batuuka mu biseera nga tewamukwata bulungi ogenda gasozi muwabiraba ddi mukwano mbiraba olowooza obwamawulire nasoma bwa bwereere buno olugambo oluliko n'ebbaluwa olugambo nkola lutongole. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708 mulaba abasajja abakulu nga oluusi na mugagga nayambala ebisaatisaati nayambala ebigattogatto nayambala ebipalepale naye ng'omukazi omukazi aba yakoowa kasamuyamba kibanga kitukula bwe kiba nno n'okutukula kyatukudde nga tebanyiseemu kinnyike nga kye babadde babatiza sajja kweyiiya naye mbabuulira ate nina gwendabyeko babendabyeko ng'obalabira ddala enkolagano omukwano okufaŋŋana okwefaako kwe balina mu myaka gyabwe egy'obukadde ng'okiraba tegitandise jjo bakizimba balinga mayiba ono waabeera n'oli waabeera bwe tugamba okukolerera obukadde bwaffe kisukka ku kukola obukozi ssente okukolerera obukadde bwo kitegeeza okubeera taata omulungi mu kiseera kino ng'osomesa abaana ng'ofa ku baana awo wonna oli mu kukolerera bukadde kakati olaba abakoleredde obulungi obukadde ne bafa ku baana batuuka ne babeerabira kakati gwe kafenya ebbuga lya LBC atafudde ku baana ng'olowooza ogenda kukola otya era ojja kukolima otuulenga ku lubalaza bakulengere buli akyama omuloopera abaana bansuula abaana bandeka wano nvundira mu nnyumba teryampeereza nsula njala naye olowooza abatuuze tebabimanyi era bwe badde eri nga bageya mbyogedde oli mu myaka 2 oli mu myaka 3 oli mu myaka 4 ate byenjogera biri mu myaka 6 biri mu myaka 7 gwe olowooza wala nnyo eri mu myaka 7 gye tuyayanira eky'omu myaka 7 kye bazimba mu 20 mu 30s mu 40s ojja kutuuka ekiseera ng'omukazi omweguya okusinga bwakweguya omanyi lwaki ng'alina abaami mwe muli abaana be ab'obuwala n'ab'obulenzi mwe muli bazzukulu be nakugamba asindamu ne bamunona ne bamutwala emuyenga gye babeera bwe bagenda okukola mu bitongole bwe baba ali ku insurance badependant bateeka ku kaadi tebatera kujjukira kuteekako bataata okujjako nga wakikolerera era ogenda okulaba nga ku kaadi dependant kuliko maama
nga naye alina kaadi ye wali bwalwala nga bamutwala kwayo ekikke Nakasero Nsambya Mengo goba kubiruluuza bakuweerezaayo za Panado bakusindika ku kakliniki bagamba taata tatubanja wabula bw'oba otegeera nnyo ofunye omukisa okuwulira ebigambo bino ng'obudde bukyali kolerera obukadde bwo musajja gwe ng'ofa ku mukazi wo kati naye enviiri ne zimumaanyi okaziti zonna zonna n'abeeranga wonzi tamanyi kagoyeko tamanyi ku nnyama tamanyi ku out talina kirabo kyo talya ku mutwalo gwo toweerera baana tosasula nnyumba toguula mataka tozimbira famire yo nnyumba tojjanjabya baana tobayambaza oteekwa okuba ng'otadde nnyo amaanyi mu kuzaala wano okwegena walinga ebyo n'ogakuŋŋaanya gonna n'ogateeka mu kukola obugagga kyokka obugagga bw'ombwebuuza obukoze otya ng'abaana bo tebali involved mukazi wo biri awo matangane simanyi olaba bw'ozimba naye ng'oli mu kuzimba ku lwazi otuuka mu biseera ebyo obukadde myaka 6 myaka 7 olwadde oyagala okwejjanjabya oyagala osale ku kibanja okitunde oba okubako bwoti enkumbi baba balaba abapunta simanyi abaguzi basaveya babulooka abaana maama adda wali bbali nga nyiga kasimu abange mwe bano owaaye gwe lestituta gwe nno okyali mu kugwa kusomesa baana eyo ku lubiri naye kitammwe wano ndabye aleesa ababulooka bagenda kutunda abaana bazambalira ku mugongo tebakukkiriza bagamba taata oli kuki oyala tundya mama mu kibanja ika ziri 10 otunzeeko eri wansi ate otundako 10 ku 10 oba otundako ekemu bakoze statement nti oyagala kutundira maama mu ttaka mu kibanja anaalimawo emmere maama yakyalina amaanyi agalima ku eke 10 naye abaana bakwekiseemu temunaba balaba oyina n'ebbaluwa z'eddwaliro bakusalidde n'okulongoosa operation obasajja egenda kujjako milioni 10 oyina ensonga ezikutunza ku ttaka lyo naye sseba abaana bakwekiseemu bagamba tekisoboka kati gw'ogamba mbu ozimba oteekwa okuba ng'ofumintiriza nnyo okutegeera byenjagadde okujjayo omanye bw'otali seefu n'omulundi n'omu don't joke oba ogenda kubikukusa bokukusa simanyi onoobikukusa otya but the best way kwe kubeera mu bulamu bw'abaana you get sick ng'olina ensonga okubira abaana essimu owaaye bw'ojja nonnonako wano ontwale mu ddwaliro olw'omugamba avuga emmotoka ajja akunone ng'asobola okubuna emiwabo waliwo abaana nga bamuwulira ku ssimu nga okiraiminga okubeera kitaawe bava ku ssimu ne bamubuuza oyo ani akubye nti taata olina taata nina taata nga nnyonnyola binnyonnyole lwaki nga n'emikwano gye mu mboozi ze tebawuliramu taata anaakukatikamu atya mu mboozi nga mu bulamu bwe tobangamu oba otegeera kyenkugamba nsaba nkutwala ewa brother nina omuwala gwe nali nkwana si gwe mbadde nkwana gwe nali nkwana kati nempitira mu mukwano gwange nemuyitiramu mugamba neggoyo omuwala sitole kibiki kati mukwano gwange neŋŋamba nze manjabira jangu nkutwale neŋŋamba kale netugendayo nemulaba ne bannange kakati maze omulaba baddeko awo wengulaagula biki nga obimanyi munnange nga tulina mukwano gwange oyo tuli basatu tunyumizza tuvuddeyo ennamba ngifunye kati ntuuka ewange nsindikira message nga mubuuza ddi lwalijjako okundaba ng'akanya ku kimu kuwoza nja kujja tofaayo nja kukubuulira wiiki neeyitawo ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna mwezi eŋŋamba olwo nedda nenziramu nemukangamu ng'akanya kimu nja kujja biki mbeera bize biki okay kati muli mutima neŋŋamba kiki ekimmenya
Bw'alijja ng'ajja batajja abireke. Okitegedde munnange nga mbyesonyiira ddala. Kati laba ono eyantwalayo gy'abeera batandika okuŋŋamba biki gwe oyo omuwala era kamukangemu ayagala kujja wange yankubidde alina byayagala omuyambako. Ngamba mu mutima muli ne ngamba ate ng'okitegedde wali ontutte mulaba kitegeeza naye wali omwagala muli mu mutima gwange nensirika. Kati nangamba nti ali mu kujja biki ajja era agenda nengamba Katonda alabika yali anoonyeza wamukwanira. Okitegeera nze okuntwala yalabika yali anoonya wakumukwanira. Ekyo nenkireka. Munnange omukyala ng'agenda ewoyo Guy tebagudde mu mukwano negusekera ddala olwa Dragon. Kakati n'addamu n'ankubira essimu nga buli omuwala wagenda okukyalira Guy ankubira nga taswala na kuswala ku muwala gwe yali antutte katenze mukwani nga taswala na kumbuulira nti ati kati yankolaki yamulya naye nga buli kimu akimbuulira. Bannaye nga buli kimu akimbuulira. Okitegeera nti yazze weekend enajja era biki ali bwati ne bwati. Nze olwo nga nenduuzinga interest yonna completely yonna. Okitegeera nze gwe yali agamba omuwala gwe yali agamba ndijja nja kujja gwe tofaayo nja kujja biki nja kukubira nja sinnatereera. Takimanyi nti naate omulenzi yantwala ewuwa takimanyi nti nze nkimanyi nti oyo omulenzi yantwala ewuwe amulya. Kati nze nafuna kye bayita emmizi nenga nsijja kubyogera. Kitegeera sijja kubyogera kansirike. Sijja bigamba muwala nti nno kati ogamba otya nti ojja kujja nga toli Guy akulya biki saagala kumbuulira. Kati nze nafuna emmizi. Kitegeera neŋŋamba nja kwonoona omukwano gwabwe. Ate ekyokubiri nswaza omuwala n'omulenzi mba muswaziza. Kati nze nengeziwala nenkolaki nensirika naye ng'omuwala yalowooza sirina kyemmanyi. Okitegedde. Kaakati munnange ebintu bizibu. Nsirika omwezi guyitawo 2, 3, 4, 5, 6, 7 emyezi giyitawo sikyayogera na muwala engeri gye yali yasetolinga n'oyo Guy nga beeyagala agendayo. Neŋŋamba nze nfaaki nensirikira ddala nno nga bw'okiwulira sinakusirika ne mwesonyiwa. Kati mu kumwesonyiwa ate nno nga mwesonyiye nga si nti oba nina omukyala wabula nenkita mutima nembyesonyiwa. Kati ebbanga liyita omuwala ono bandi awo nga nkubira essimu. Kati mukunkubira essimu nga mbuuza gy'oli nga mugamba gyendi ti mwana gw'ensonyiwa nakusuubiza okujja biki nze ng'ekisooka nali nabivaako dda. Ekyokubiri nga sikyayagala. Okitegeera nga sirina interested. Kati ate ye mukuddamu okunkubira nga wayiseewo ebbanga naye ngeri ebbanga lyonna byabadde yeekola n'oli Guy mbadde mbimanyi naye nga nze siyinza kubyogera. Ate nga Guy yabiŋŋambanga naye nga taŋŋamba mbu toyogeranga. Okitegeera. Kati nze nakitegeeranga nze nti kati ate mbiddiza omuwala biba bya kisiru. Okitegeera.
Ng'omuwala ngamba gy'oli nga mugamba gyendi. Namugamba bambi nsonyiwa naye kanzije twogere. Kati ndowooza yalowooza ajje twogere nti nja mwagala. Nali omutima gwafa dda nga sikyayagala. Kakati nange ng'omuwala agamba ndi wano ndi mu kufuna ndi ku bus stop ninze bus endeete. In fact omuwala yatambuza na bigere nga yali ewange yeerabirawo. Mbuuza ate yali yategeerawo dda. Nali namuwa location ebiseera ebyo yalina okujja n'atajja, emulagirira buli kimu. Yatambuza na bigere okutuukawo kubanga we yali akolera n'ewange tewaali wala nnyo, yali akolera kumpi mu bitundu bye nali nsulamu. Ng'omuwala ntambula mmutuukako. Ensonyi era ne zimukwata n'agamba nsonyiwa mwana gw'ebbanga eryo lyonna liwankubiranga ng'biki waŋŋamba nga nti nzije nga mbeera bize nga sifuna budde emirimu kati nze nga nnimba naye nga takimanyi nti byonna ebibadde bimulemesa okujja mbimanyi. Oli gaya beeyagala ate nga n'ekyali kimulese sinti yali specifically ajjiridde nze just leeba nange misaso z'abawala balaba edduka. Ekyali kimulese okimanyi. Oli gayi yamudisappointinga, yalina okumulaba kumbe gayi oli gayi we. Okitegeera? Kumbe gayi we yalinayo namba 2 eyali azze nga talina kulaga ono. Okitegeera? Nga talina kulaga ono nti nalina namba 2. Kati gayi we just in time omuwala lwe yalina okujja ono azze ewange oli namba 2 yali azze. Kati gayi n'agamba ono omuwala nti nfunyemu emergency ate nyinza okulwala ne tuvaayo kiro biki tulinayo ka conference meeting ketugenda okwatendinga biki bambi omuwala ne bamufera kumbe bali mu mudaivatinga. Kati omuwala n'alabanga it is an advantage ogikozesa okujja ewange. Kategedde ezazo z'abakazi balabye edduka. Yagirabanga advantage okujja ewange. Lwaki? Ewuwe yali abeera wala, yali akolera kumpi ne wembeera. Kati yali avudde wuwe n'agamba ate kati okudda ewange pulira gayi yannyemeza kantryingeko ono gayi gwe nnimbidde ebbanga nti nja kujja. Okitegeera? Kati ng'ajja ewange n'atandikirawo okwewozaako ngera omanyi omuntu ali guilty ti mwana gw'ensonyiwa ebbanga lyonna biki naye leero mbadde nsazeewo mbadde wakeyo ne ŋŋamba naye bambi gayi ono mulimbi nnyo kanzije mmulabe kumbe ate era still ali mu kunnimba abadde tajjiridde nze. Okategedde? Kati takimanyi nti ono gayi amwagala nze ambuulira information naye nga lwakuba omuntu ategeera siyinza tebyogera, siyinza bimuddiza. Kati nze nengeziwala mu ngeri bwetyo nensirika. Atuuse ewange naye nkubuulire nga obwagazi sibuwulira. Kyekineewuunyisa n'endabika gye yali alabikamu ebiseera ebyo nali mukwanira. Yali alabika bulungi, gye yali alina omubiri ng'alabika. Kati laba wano wajja ng'ayagala muyambe simanya biki ng'endabika nfu ng'akoze alabika bubi biki. Banaye tuuka ewaka
ekyamazima the interesting yafadde ey'okumwagala nase kyamufiiringa kati ate ye yalowooza ngenda kubeera interested ngenda kufuna excitement eyo yokuba nti azze nase kyayagala naye nemwaniriza ng'omuntu wa bulijjo okitegeera ng'ajja ateekawo biki tunyumyanyumyawo tukuba kibozibozi then ng'atuuka okwebaka okitegeera ng'atuuka okwebaka asooka nfuluma mugamba oyagala kwambala biki naiti bikansooka enfulume nga nfuluma ng'ayambala naiti biki yeetereeza nga nkomawo yalowooza ngenda namubuuza oyagala kusula ku buliri bwange oba oyagala kusula wansi kitegeera nangamba nteera omufaliso wansi wane mugamba ajanga osule ku buliri bwange nze nsule wansi mugamba funiza akafaliso akali simple amuteera omufaliso wansi yebaka saano toogera ziringa mu 6 gwa kiro bannange interest yali yafadda interest yali yafadda mpulira sirina nakyenfiiringa yali yakebakawo ate ng'ali ku ssimu alina byanyiganyiga nga onaabeera ku ssimu awo tulude tunaakujja nze nenyambala engoye nga ngenda mu jimu emugamba mwana kamale kuvaako mu jimu wano nja kudda bannange alina face gye yandaga ng'alinga agamba kati mazima ddala ogenda kundeka nzeka wano mu ruumu nemugamba nti wali buzibu ate ani agenda okukwatako ogenda kwebaka mpaka ku makya yasuubira nti nyina kyenyinza okukola yali surprised Mr. Sozinga feeling zaafu omanyi okufa okitegedde naye yasitula omutwe nga nakakimugamba nze no ngenda mu jimu kati nasitula omutwe bwati kwegamba ng'alabira ddala tekisoboka ng'alabira ddala mbadde nyina okujjaawo nemunyumiikiriza paka otuneebaka bami ate ennaku nenkwata okitegeera nze neŋŋamba kazi we batyo saa zino waalaga nti anjagala nnyo okitegeera nenfuluma mpola mpola nemulekamu ng'ebirowoozo bimutta ngenda nenkuda ekyuma kyange nembirayo essaawa nga 3 nenkomawo nga yeebasa otulo yeebasa otulo enaabaawo nembaako kyendya enyingira obuliri paka ku makya nakeera naaba nakola byakola nagenda musiibula olwaddako era nadda weyadda tubeerawo awo nanywa omwenge n'atamiira aŋŋamba jangu twebake mutima muli nga ŋŋamba naawe nzindeka naye nga temulaga ku feesi nti sigenda kwebaka kati nkyanyumirwa nawe jangu twebake naawe biki neŋŋaana neyeebaka n'azuukuka ekiro ssaawa nga 8 naŋŋamba kati waganidde ddala okujja okwebaka nemugamba nengenda kusula wano mu ntebe neŋŋaanira ddala nno bonawo ne bukya era n'agenda eyo nenvaayo eyo gye nali nsula location nengikyusa senti nga mwegobako jasi nenvaayo buvi nenzija ewapya era nali ndi awo ng'afunyemu obuzibu eyo gy'akolera n'akubira ayagala kujja era nemuyita no nankubira era kale nemugamba nfunyemu obuzibu nsisobodde kutuuka waka biki njagala kujjawo nemugamba jangu najja
okitegeera najja ano njagala okumanya ekituufu olowooza kiki ddala ekituufu kubanga omwana ono yajja kiro ssaawa nga 5 atunyumya ne tukola ki ne tutuuka okwebaka ku buliri ku luno twasula ffenna n'ekisasozi kino sikirabanga nzi gwe manyi amasannyalaze agabaawo mazibu nnyo gali amasannyalaze gaveeko oba feezi ki twasulawo twekyusa wetuyisiŋŋanya emigulu emikono wetukola ki naye nga Mr. Sozze kiyitibwa vanira kiyitibwa vanira sikifiiringa onyoota kuwa saluti kino kiri unbelievable neweeba saluti nga siina kyempulira naye nga action ze yasula akola bino nga wowe nekyusa otunula eno n'ogugumuka tamuka nokyuka nga ngenda okuwulira nga antaddemu emigolo gye nga nsemberedde ankutte sirina nakyempulira nti oba mbeeko kyenkola naye nga weewuunye n'oba omuntu tomwagala naturally wezibeera like pause ne unlike pause walina okuba reaction bw'oba tomwagala oba ki male to female walina okuba reaction eri nekyejja yokka sirina na kintu nakimu kyenfiiringa kyenafiiringa ekiro ekyo yadde nkole ki saamukwatako naye nga muvuze zonna zaali ziraga naye lwaki mwana gwe tobaako kyokola lwaki tobaako kyokola nazo ne ku 11 12 nantegako emigulu gyonna yenna nawambatira kubuulire saafuna yadde erection neegi kyokka okuzza emabega ebiseera byenali mwagaliramu nga newendaba bulabi nga newemutunako obutunuzi bwe nti wansi njangalana okitegeera mukwano gwange kati nikankubuulire baku ebyo ne bakwano baffe tubalyanga naawe tubalyanga newomanya nti ono kyali wange era omulya kasitaba mukazi omulya naawe okitegeera naye ono simanyi mutima gwafiira ddala sirina neegi ate abeera ankubira nti njagala kujja era yankubiddeko emabega kaawo nti njagala kujja mugamba jangu ofuna obudde jangu buli walemererwa eyo okufuna oba afunyemu kiganyo oba kisimanyi oba abaalimba oba bayagala kujja mu nsonga ndala oba ddala kituufu abalemereddwa ngaafunyemu obuzibu eyo naye nze ensonga y'okwerya nagaana mutima gwafiira ddala ate takimanyi nti noligaye yandeeta ewuwe byonna bye yamukola ebyamulemesa okujja mu kaseera ke nomuyitirangamu byonna yabiŋŋamba kati ye takimanyi era mbeera awo neneefuula fala nemugamba naye gwe ddala abasajja babavaako teri akutawaanya eyo mbuuze tombuulira ye abasajja naye nga takimanyi timbimanyi byonna naye kwefuula musiru kati yeyo ensonga nyambadde njagala okumanya olowooza kiki ddala
ekyatuukawo kuba simufiiringa naye ate wendaba abakazi abalala bo nfuna interest ne feeling ku bo naye ono ate asula mukamunda kokka buli wetubeera ffenna kokka kaasulamu naye enkula eriya sirina kyenfiiringa n'ekimu naye ate bwe mukwatako obukwasi bwe nti mu byokusaaga awo kitegeera oba okangamu just kusaagirira agamba wabula gwenze ndeka simanya amasanyalaze gankuba mangu bikino nga obimanyi ebyabakazi naye nze sirina kyenfiiringa okitegeera newajja ebintu ngula just kola bukozi order sina namanyi sina budde bumufumbira ate nga omuntu gwemba njagala ndina omumufumbira nenkola kibi naye kola bukozi order ne baleeta ebyokulya nalya n'agenda kati buzibu buvaawo olowooza si interest yadde yafa naye ssebo ekintu kibayitibwa ekitonde ekikazi kasita osula nakyo eri kyekola kyokka wano kusooka oyinza butagifuna interest naye yo 8 9 10 11 seba ofuna interest nature omubiri guno lweguwumula wegweseetinga ofuna interest naye ono yambula simanyi lwaki si mubi mugimu naye simanyi lwaki naye emboozi tukuba netusinika amanyo era nga yazze wano tukuba emboozi paka kumakya naye ensonga ziri omutima gwafiira ddala naye simanyi lwaki gwafa nze yali tagenda muwasa simanyi lwaki gwafa. Aha, brother abuuzizza ekibuuzo nti bino bisoboka bitya ali nomo actually ekibuuzo ekyalibadde ekikulu kyewalibadde obuuzizza kyalibadde nti ayu nomo byobuuza byekuusizamu ebyogama yi sozi muto n'asalawo ensonga zino n'azeebalama n'andekerera ddala kugamba aleka mbabuulire kino abakazi oba gwakomekanga nkyogera si buli sozi muto okusituka nti aba ayagala kgenda mu overnight nedda si buli kusituka ayinza oba nga asuse kwegolola bwegolozi kwayuuya kukuba ku myasa awo kukola mu ku ddwiro just that naye brother ekyo kyoliko oba kyewaliko kubanga nakati omuntu akyakubebera indirectly munanga omutima gwo gwafa ye answer esooka omuntu ono wamwagala nga kukuba akulengera omulengera bulengeza oti nobanga gutona bakakasa oba yeye sozi muto nga nkugamba tomantaala omuntu yoyo ffe tumulabye sebo ye nga alina engeri gyamulabamu ey'enjawulo nonga nti akwesa bugaali maaso bwenkana butya bufaanana butya obulenzi kyezo naye omuntu ono ekifo kye wali wamuwa mu mutima gwo yagenda n'akulyamu olukwe si ye yekka nekyaliwo n'agenda akulyamu olukwe kati ebyo bye bikufumbekedde ku bwongo ebyo bwe bimala okukutuula mu bwongo they will distract, they will control you, not in a bad way but in a way of protecting you. So you be there nogama now I'm imagining and dressing for such a silly girl who is thinking that I'm a fool. I'll be a fool to undress myself and sleep with a girl who is going to leave this place and go back and sleep with the other so-called friend of mine who claims to be my friend, and he calls me to tell me all that nonsense, not knowing nti oba nze bibiyinza okuba nga binkosa bikuli ku bwongo. It is a sign of maturity at some extent. It is a sign of being sensitive and having self-control. Waliwo ebikubera ku bwongo bw'ogatta omuzannyo teguggwa tekibalansinga. So you just imagine yourself with such a girl. Omulinze omuwetayiridde ajja kulabe for all those months, and all of a sudden because she's been disappointed or betrayed by the guy,
kakati ayagala jendoza ekimirimiri obusungu abumalire ku ggwe awo yatayagala kufiirwa waakiri kajje gusekere wuwo byonna byo oyo Mathi bw'omugatta tewamugwa kati bw'omugatta you've tried to find the X but you are seeing only S. It is not even close to X. So you be there ngogamba no. I can't go this low. I can't settle for this less. Obwongo bwo ekyo kye bulina. Kati obwongo bwo bubanga bujjuddemu ekyo nga bugamba sozi muto nti wamma twebake nga webakanga fuluda bodoge oli akanda kukulukunyako bikoze bitanga tebikulya nga gasiya bulolo atu sagala sebo ng'obwongo bwo bugamba nti affe twebake sebo nga webaka otulonga tujja kati olinga abawa bulijjo nnyo ofunye ansa mu kyenkujjirayo abawa bulijjo buli lw'obigatta okumusemberera abasajja abamu beenyinyaze ennyo saagadde kyogera nkigatteko nti abasajja abamu tuli beenyinyaze ate nnyo kati weimagininga ogende ku wolotaali eyo ne chaliwo yasooka okulaga nti agenza akupangire kati amaze okukubanga akupangira ate along the way akyusiza ndowooza ebigambo kakati yagenda ku wolotaali kati ngoga nange ngende ku katuuti ke kamu nkwate microphone ntandiko batendo bobigattagatta tebiggwa simple kakati newankubadde biri ebirala ogamba nti mikwano gyaffe tweryamu and all that uno si mukwano gwo kino engeri gye kiri awo ki relationship kyammwe ki situationship kyammwe kiri awo era omulaba bw'aba akunoonya lwali ng'ali stark oba awulyanga kwolwo kimulemye okwewalana kati ate naye alinamu kiri kyalwanyisa awulyanga si mukazi ekimala gwe omanye omupiira gwamukubaawo gwomanyi obuzira bw'olikaawo naye nkulabulako mu kintu kimu si kyangu kyakumaintaininga ojja kumanyira embeera so you will end up compromising. So the best way, if you're not willing to compromise, then don't give her the audience or don't accommodate her like when she tries to call you to come and spend a night over there. No. Naye obwongo bwabigaana bw'omutunuula bw'omuyaaye bw'otunuulira emimwa gye leero si oyo yali yeekuba namuuko gamba like yali alina ttamiiro oba nali ntamidde gwali mwenge gwakuvaako kati bw'obigattagatta simple naye omuwala ekyo kimuluma ayinza okukukwata oyo gwolaba ayinza okukukola ekintu ssebo oyo gwolaba abawala abalabanga omujozi era agamba mu butuufu ayirinaawo oba onjoze singa si mateeka gano nabutakuba bakazi bane kavidi ako kansesa nakasevinga manyi okuddamu nenkalabako naye omuwala alina engeri gyalaba ssebo nga tomulabawo kyova olaba ezo zonna attempts zagezaako ayagala bo kiyinza okuggwa omupiira agukukube tegeera ebyo kakati waliwo omuntu gwendowoozezaako mu mbeera bweti ye dragon singa obadde dragon mu biseera bino nga ggwe dragon n'obwa dragon bwe Japan buladi ono bwana sozi bwate bugenda kuseka era bwana sozi munsonyiwe nze kakati sebo omuwala yannumba era sebo bwana sozi neguseka alina kano keyateeka neguseka guba gugenda kuseka dragon tagazagaza tasaagaza dragon byeboogere Japani mbukati Japani baaniriza Abafirika bajje batukozesa ng'obulogo ibituufu kubanga oli eyo tubuulire abaana babimbuuza wano tubuulire Japani kiri kitya ono gwe tuwulira propaganda palapasa yada ki tuwulire naye ng'omuwuliro nugaga wanasoza oyo brother oyo brother aguba gugenda kuseka abange bisoboka bambi ekifaananyi olumu kye mulina ku baami ng'abakazi bwe bakemebwa n'abasajja bwe bakemebwa ng'abakyala bwe musobola okusavaivinga n'ogamba omusajja nagenda neŋŋaana bw'anankwata nja kukuba enduulu abasajja gye bali
naye nga bwe muti olumu okubakwata ne mwogera nti gundi yankutte. Naffe abasajja otuuka okubanga ogenda kubinnyonnyola naye nga tebajja kutegeera. Oba otandika kubanga sirika naawe tuwaleemu ku magezi, otulako amatu otuyita mbuzi, oli mwana muto. Naye nga kisoboka. Kale batono naye nga kisoboka. Bye twogedde mulimu ebiboozi, mulimu okusaagirira, ne mulimu ebyokuyiga. Obulamu bwo ng'omwana ow'obuwala obutwala otya? Is that how you're going to be playing with life? What is the purpose? Oli ku ggwanga naye oli awo mantaala bumantaazi, ogenda osaawa mbaliga ozijjawo n'ozizzawo oli. See how you're losing it. Nze mmanyi nti waliwo ebintu ebikolebwa abasajja ne tutawuniikirira. Bw'enogamba omuwala kikukweyisa bw'otyo, kati oli kubanga oli akuyiye kale n'ogenda obuyiweewo ono, n'oyawukana kitono nnyo n'ono omuyimbi w'eggwanga eyagenda eri amale agwe ku mwana wa girlfriend wa presenter, obijjukira ebyo bamale bamuluma obukeedo. Buli wendaba omuyimbi oyo ng'ayimba, ate waliwo endamusanga n'obuti bw'amannyo. Kati obuti bw'amannyo kati yeesokoola kati leka nve wano. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.